ayogera nti kya muwendo nnyo okuba Ekisa okukola ebyekisa okusinga omuntu kuba omutuufu. Ensi eno erina bwe tututte n'egulumira, embeera ne zigulumira ne zibika ku kisa kya Katonda. Ebintu ne bigulumira ne bigejja ne bibika ku kisa kya Katonda. Weewaawo n'abantu ne bagulumira ne babika ekisa kya Katonda. N'obawulira ne mu njogera ne bagamba nti enjiri ey'ekisa bannaayi ekola abantu ekyo gye yonoona. Mwali mubiwuliddeko ebyo? Kati ne bajjawo ekisa kya Katonda ne basimba ebinywa. Kiba kitegeeza nti naffe tumere ebinywa tusobole okufuna amaanyi okwanganga embeera ekitasoboka. Gw'oli otudde awo okwambala ebinywa by'omwoyo n'olumba ne Sitaani, Katonda kisa kya Katonda. Twayogeddeko n'omwami omu ku nsonga y'emu y'ekisa kya Katonda, the grace of God. Ye n'aŋŋamba bw'ati nti mu Baluumi 6 byandika bigamba twongere okwonoona olw'ekisa kyeyongere. Nange si kyempagira. Ekiwandiikwa kiddako mu verse eddako egamba God forbid, we who died to death to sin, shall we live therein? Nti Katonda akitwale wala. Abaffe eri ekibi atweyongere mu kibi. Awo verse eddako ennyonnyola bulungi ntono yasookaga nti ekibi twongere okwonoona kibi kyeyongere. Ali n'agamba Katonda akiteeke wala. Kitegeeza atekamu Katonda yatuwa amaanyi okudduka ki? Ekibi. Ebyandika bitulaga mu Bassekabaka egisooka ssuula ya 17 olunyiriri olusooka ng'waliyo omusajja gwe ffenna gwe tutiisa amaaso. Omusajja oyo ye nnabbi Eriya. Eriya yayogeranga ekigambo ne kiyimirira. Naye mu ssuula eyo Katonda agamba Eriya nti genda weerage eri Ahabu omugambe ebigambo bino nti okuva leero tojja kulaba ku nsulo wadde amazzi wadde enkuba ng'ekigambo kyange bwe kiri. Era bwe kityo bwe kyali. Eriya n'agenda eri Ahabu n'alagula eri embeera enjala n'eruma abantu. Eriya kye yeerabira nti naye abeere mu nsi yaani Ahabu yalimu. Kyali kyetaagisa kisa kya Katonda okutwala Eriya ku kagga. Ye n'afunanga emigaati n'ennyama. Yeerabira nti eri abantu abalumizza enjala. Akagga bwe kaakalira ekisa nga kiweddewo. Bwe kaakalira Katonda n'amulaga ekisa ekyokubiri. N'amugamba bagende wannamwandu. Kambuze ku mmwe mwenna abali wano. Enjala nga yagudde wano. Wowe watuufu ogenda wannamwandu. Oba wasudiiru. Kati ekyo kikulaga nti Katonda akola ebintu ebyekusifu ebiri mu maaso g'abaana b'abantu. Omwana w'omuntu kyekyalowooza kyandibadde kikola. Katonda si bw'akola. Katonda yamusindika waani? Wannamwandu ekisa gye kyali. Kati kikiwa kye ekyokuyiga. Abantu wadde ogulumidde otya mu by'omwoyo, wadde ogulumidde otya mu byenfuna, ogulumidde otya mu by'obugagga, ffenna twetaaga ekisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda kikulu nnyo, ky'amaanyi nnyo, nti waliwo ensonga ekyekweseemu, amaanyi agakyekweseemu ge kyambadde kye bayita okwagala. Katonda yaddira okwagala n'akweka mu kisa kya Katonda. Wadde tusilina kwekweka mu kisa kya Katonda kwonoona eri Katonda, naye ekisa kya Katonda ky'amaanyi nkyambadde okwagala. Katonda bino byatukolera mu kisa kye abikola lwa kwagala. Njaga tubikule kyawandiikibwa kiri Matayo 18:23 kuva ku lunyiriri lwa 23 okutuuka ku 34. Matayo 18 olunyiriri lwa 23. Obwakabaka obw'omu ggulu kyebuva bufaananyizibwa n'omuntu eyali kabaka eyayagala okubala omuwendo n'abaddu be. Bwe yasooka okubala ne bamuleetera omu gw'abanja ettalanta 10. Naye kubanga teyalina kyakusasula, mukama we n'alagira okumutunda ne mukazi we n'abaana be n'ebintu byonna by'ali nabyo ebbanja liggwe. Awo omuddu n'agwa wansi n'amusinza ng'agamba nti, mukama wange,
manja mpola nange ndikusasula byonna. Mukama w'omuddu oyo n'amusaasira n'amuta n'amusonyiwa ebbanja. Naye omuddu oyo n'afuluma n'asanga muddu munne gwe yali abanja eddinaali 10, n'amukwata n'amugwa mu bulago ng'agamba nti, sasula ebbanja lyange. Awo muddu munne n'agwa wansi n'amwegayirira ng'agamba nti, manja mpola nange ndikusasula. N'atakkiriza, naye n'agenda n'amuteeka mu kkomera amale okusasula ebbanja. Awo baddu banne bwe baalaba bwe bibadde, ne banakuwala nnyo, ne bagenda ne babuulira mukama waabwe ebigambo byonna ebibaddeyo. Awo mukama we n'amuyita n'amugamba nti, ggwe omuddu omubi, nakusonyiwa ebbanja liri lyonna kubanga wanneggayirira, naye tekikugwanidde kusaasira muddu munno nga nze bwe nakusaasira ggwe. Mukama we n'asunguwala n'amuwa mu bambowa amale okusasula ebbanja lyonna. Kakati naffe tugeraganyizibwa Yesu bw'atulaba tuddira ejjinja nange nga mwendi ne tuliteeka weight esinga tukita ku sayidi eyange eri neewewuka n'okasukayo amayinja. Kati Mukama kyatubanja ekisa kye tumusaba tufune kyongere n'abalala bakigabane. Musumba bamupayo akadde nga banene obujulizi bwange simanyi. Nze kambe ekyokulabirako. Namala ebbanga nga maze okusoma, ebbanga lya mwaka gumu 2-3, nga sinenoonya omulimu ne gugaana. Naye nga mbeeranga wa sisita wange yali yafumbira ku buko. Era mu Buganda si kirungi nnyo omusajja okubeera ku buko bwa mwannyinaawe. Ne nnoonya omulimu ne gubula. Nalwana, naye nga nkeeranga n'enjoza ebintu, n'enkima amazzi. Nko waka bw'akola. N'entyasa enkuba omukobo bw'agamba. N'ensaawa oluggya, n'enteeka akatebe kaye ku luguudo wali ku veranda n'entunulira emmotoka eziyitawo. Omwaka ne guyita gumu, abagamba ne bagamba tayagala kukola. Twamugamba agende asome kino n'akigaana. Twamugamba agende mu bwino nga banne bagwakola n'agaana. Ogwokubiri ne gukwata, sirina mulimu. Twamugamba otalina amalala mangi. Nkolakola ki? Koza bintu, kusaawa lujja kulongosa nnyumba. Wamanyinaze, yagenda n'akola. N'ofisa y'ekipalepale ne bakikuwa. Emyaka 3. Bali baŋŋamba toyagala kukola, tolina magezi, toyiyiza. Omuntu omu yali mukyala mu kyotala, yali ku neighborhood oyo. Namuyambangako ku bintu n'anjagala. Nanta naye John nkulaba nnyo otulaawo. Wasoma ki? Lwaki nza kuyiya n'okola buli kawungezi n'okoma okusanga otudde katebe? Oba obeera buli lunaku kiki? Nempalapalanya ng'omuntu bw'ayogera. Ovuka bw'oyogera kuyiya ng'omusajja ozimbezimbe. Nanga neka tebimbatiza byogera. Kala ku makya tugende nkutwale. Ne mukama wange mu kyagalanyi coffee. A Valka group of companies. Tugendeyo. N'omuyinda ajja kuwa omulimu. Oli mujagujagu bintu bimanyi n'ekiki otuddaawo. Mwakyalange n'enkwata ebintu byange papula zange. Netugenda. Kiseta Katonda we kibeeredde muyindi olandabako. Nanjagala. Nemwe papula zange nanjagala ngamba manyi John chokola kwate emmotoka gwani gwe John. Natuma papula zange. Nampa ebisuubizo by'emmotoka ye. First day. Ngamba mugende n'oyo. Yasanga omukozi akolawo dda naye nga teyanjagala nnyo era mukozi gw'era sekwa nze namutiisa. Nanga tutuula mu mmotoka ne nvuga. Muge mu banking center. Tugenda ku Crane Bank. Yali opposite post office ebiseera ebyo. Ne nvuga. Kuva bugoloobi. Banzikira bwente nfune parking ekikuba ekikire Nakasero. Tulina ono muvuka atajagala bulungi. Tanyega. Yangambye ogambye halo kyokka. Ngene unagala motoka bwe tusa radio station bwe tusendala bwe kwati. Nonya parking e Nakasero. Ngamanyi munasonyiwa abakyala. Mu abakyala bano bali corporate. Bafuna emmotoka ne ku sente. Baba bazibu nga avuga emmotoka. Kati ajja avuga eri Nakasero n'amalala ki. Nze na veno. Kitawe nakafuna omulimu ndako lumu ne mujingira bwa n'enjabye emmotoka. Faside. N'enjiwa. Kinakola n'enteeka omuntu ku steering bwenti nga byange biwedde. Ono kunaze naye atanjagala nnyo gwe nagambye nakwatira West hotel biseera nakuya mukamanga. Look, you know this guy is very lazy, very reckless. He just wrecked your car.
nayogera kati traffic police ne kungana nejja musajja police traffic najjayo nanga driving license ne njimuwa nze nga mpedde nga yaki kyensaba lumu nti bwe nva wano butansiba azire kakatebe kange ntuule sorry mbale motoka zange nzireyo siga bansonyiwa omusajja nansonyiwa otasasuza motoka ye I have to go back tukulubalaza tandika obulamu bwange bubadde nziremu nakine kisiraani nenvunama ku steering nenkaba amaziga gekisajja nenzira ngono yesoza bwesoza bakute maye nabavuka accountants akola diary najiteka muno lugezigezi balungi yesoza soza akati mukama wange najja namuwulira nga mugamba mikam ajja yatukira ku nze nga mugamba boss I'm very sorry boss yankwata bukwasi nakuba kutugaga don't worry John don't worry kati oli nga yatundebwa nga namaaso gamyuse nanyize nadduza omukazi omukyalo oli namuuze muliko gikanikira luddawo namula gye bagikanikira ne boogera namugamba I'll fix that car nemugamba I'm sorry I've brought you out of trouble I'm sorry nangamba don't worry I'm going to handle this don't worry najja ku motoka ye nangamba I'll fix my car don't worry nagenda labo wa traffic yatute driving license ya namwa sente najimujjako najinziriza nangamba tiyanguwa ku mulimu nangamba nanzize ebisumuzo byange baba binzije kunanga yeah the keys to take the car to the garage we get in touch later navuga motoka inagenda and that is how God is gracious Katonda akola ebintu ebyekisa nobadde tosuubirira kukola ebya kisa he comes out on top abantu banza okukiraba bulala nga olinga nga aweddeyo oyinza okuba nga onafiye ng'embeera ekugezeko ezimbi abantu bazimba n'akutiisa naye Katonda bw'avaayo n'amaanyi ag'ekisa agalimu omukwano gwekwese mu kisa kya Katonda. Don't ever underrate the grace of God.